But I know this country has been blessed by men and women of God who have been praying. Parliament yingide mu nsonga z'abasumba abazzi bakwatibwa ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku kukuuma obutonde bw'ensi ekya National Environment Management Authority NEMA mu bufunze. Abamu ku basumba bagambibwa okukwatibwa kwe kuli Kristo Peter owa Eternity Christian Embassy, Mohawenimana Edison n'abalala. Ensonga eno olunaku lwajjo yayanjuddwa omubaka Tebandike Charles ng'ono yategeezza nti enkwata gye bakwatiddwamu ekontaana ssemateeka wa nnyaffe Uganda awamu n'ebiwandiiko by'ensi yonna ebikwata ku ddembe ly'obuntu. Ono era yasabye etteeka eriwo obuyinza ekitongole kya NEMA nga bwe lyetaagisibwa okukolebwamu ennongoosereza. Etambula ekwata abasumba neggalawo amasinzizo nebaggyako ebyuma nebaggyako emizindaalo newamba keyboard ne piano ne gita tetumanyi waje babitwala nga bagamba nti bonoona obutonde, noise pollution. Kino ffe tulabanga kikontana n'eddembe ly'Abannayuganda okusinza. Era olunaku olwaleero nteeseyo okusaba mu Parliament nga njagala gavumenti eveeyo mangu etabagane n'abakulembeze b'amasinzizo naddala abasumba b'abalokole ate amangu ennyo ereete etteeka lino erya NEMA tusobole okulyekenneenya okulaba nga lituukana ne standard za wano. Mu buufu buno tusobodde okwogerako n'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Sembabule Mary Beegumisa ng'ono naye avumiridde ekikolwa ekyokwata abasumba. Etteeka terisobola kukwata abantu basaba nti bawoggana nnyo ate etteeka lyerimu ne litakwata ab'ebivvulu, ab'ebidongo, emisana, ekiro, abantu lyonna gye mubeera bannayuganda abali eyo. Ekyo si kituufu. Gavumenti nga bweri nti yalagira abantu n'ebakkiriza freedom of worship eteekwa kusooka kubateekateeka okubasomesa etteeka eryo okubaga nti bw'owoggana ku kigera kino oba owogganye nnyo ne batakusiba busibi bambi naddala abantu baffe eyo mu byalo. Ono era ajjukiza gavumenti ng'eggwanga lino bwe liyimiridde ku kusinza Katonda ate nga n'etteeka erya NEMA tekyandibadde kirungi ne liba nga lisosola we likolera. Ffe tulowooza nti ne bwe wabaawo ensi ezaakula edda zizimba ebizimbe nga kino nga bya sound proof naye abantu baffe tebannatuukawo era gavumenti egenda kukola omulimu munene naffe weetuli ogikwasizaako okulaba ng'abantu babateekateeka ne babagamba towoggana ku kigera kino tubawaddeyo obudde bwe buti ate etteeka likole ku bantu bonna. Tosobola kukwata abantu ba Katonda abasinza ate n'oleka abanyegenyege n'oleka ab'ebidongo n'oleka abazina abeeyambudde obwereere. Lino eggwanga our motto for God and our country tuyimiriddewo ku kusaba n'okutya Katonda. Omumyuka w'omukulisa w'ekikolo eggwanga olukulu Thomas Tayebwa nga yali abadde mu mitambo gy'olutuula lwa jjo yasabye ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka okuyingira mu nsonga zino n'okuzuula ekituufu. Kigongo ku lwa Channel 44 Oluggulo.